Katonda omutegeera otya? Katonda w'omutegeera otya? Etegeera gy'omutegeeramu gy'ayagala omutegeera oba otegeera kifuula nnenge. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti kul bagambe surat Ikhlas agambye nti walam yakun lahu kufuwan ahad, ate talina kimufaanana mu bintu byonna bye wali olabyeko n'ebyo by'otalabangako, talina kimufaanana. Wadde ng'eriyo abantu abamu abagamba mu Katonda n'agamba kankole omuntu mu ngeri yaffe, katukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Ekyo kya bulimba, kubanga nze sifaanana naawe ate naawe tofaanana nange, ate gwe gw'oliraanye tomufaanana, ate gwe oli musajja eriyo n'abakazi. Katonda ani gwafaanana? Kati ekyo kyali kirimbo ekyalimbibwa abalimbi abaayiga okulimba ne batendekebwa bagende balimbe, era baatuukiza ne balimba abantu. Surat Ikhlas ebeera sura ya 10-12 aya esooka paka ku aya eyokuna. Mu aya endala wakiriba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kul, era yali agamba mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti kul bagambe, tolekera tolema kubeera ng'obagamba abantu abo, sigala ng'era okyabagamba ti in kaana lirrahmani walada, timbategeeza singa Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi agabirira amukkiza n'oyo atamukkiriza, senga yali alina omwana nga bwe mukyogera nti alina omwana, agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fa anna awwalul abiduuna, nze yandisoose n'abantu bange okubeera nga tusinza omwana oyo. Amugamba nti genda obagamba abantu abo bonna, Bayahudi, Banaswala, abagenda nga bagamba nti Katonda alina omwana, Katonda alina omwana, bategeeze obagambe kisenga yali alina ekiyitibwa omwana Allah waffe, ffe ng'Abasiraamu fe abandisoose okubeera nga tuvunnamira omwana oyo, amakulu tusinza omwana oyo, naye takola ki? Tamulina. Subhanallah, subhana rabbi samawati wal ardi, kyava mugamba nti subhana yayawukana rabbu samawati wal ardi, omulezi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, rabbul arshi, era ye mulezi wa namulondo eyo, amma yasifu, n'ebyo ebintu bye bagenda bamutenda nabyo. Oli bw'ava n'amutenda nti alina omwana, ekyo yayawukana nakyo, si kitendo kyatendebwa nakyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tifadharuhum, baleke baba kyagenda mu maaso n'okubeera nga bakyazaaza nga bagamba nti nzaala, fadharuhum, baleke yahudu wa yal'ab, baleke balye banywe beeyagale na buli nsonga yonna babeere nga bakikola, naye hata yolaaku yaumahum, okutuusa bwe banaatuuka ku lunaku lwabwe bena balaganyisa, hata yulaaku yaumahum alladhi yu'adun, okutuusa nga batuuse ku lunaku olwo lwe banaganyisa nti bagenda lusinkana gye luli, bwe babeera baganyide ku mbeera yaabwe eyo, mwe mubaleke bagende mu maaso n'embeera eyo, naye mbaliize bwe banaaba batuuse mu maaso gange kiki kye ngenda okukola. Aya eri mu surati Zuhruf era neera ebeera ya 43 aya 84 mpaka 83. Aya gye ngenda okusembyayo wakiriba Allah subhanahu wa ta'ala agamba alladhi lahu mulku samawati wal ardi, eri mu sura ya 25 aya ya 2 agamba nti alladhi lahu mulku samawati wal ardi, oyo nanyini ebyo ebiri magulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu, walam yatahidhu walada, nga teyeteekerangawo omwana yenna, walam yakun lahu sharikun, ate talina kintu kyogamba buyambi bwonna bw'ayagala eri kitonde kirala kyonna, nti oba mu kino njagala kubeera nga nyambibwamukko, waliwo ekinnemeredde olw'okuba sina busobozi bwakyo, n'ekitonde fulani kijje kinyambe, oyo Allah subhanahu wa ta'ala talina asobola kubeera nga akola ki? Asaba kubeera nga amuyamba fi mulkihi, naddala mufuzi bwe bwakabaka bwe, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu takdiran,
yatonda buli kintu kyonna ate buli kimu n'abeera ng'akyenkanyankanya mu mbeera yaakyo. Bwe yatonda omwana Adamu, omuntu yamutonda n'amuteekako amagulu abiri, ate n'agamba nti omuntu oyo yagenda okubeera ng'afuga ebintu ebingi. Mu bintu omuntu byafuga mulimu ebirina amagulu 4, mulimu ebirina amagulu 6, mulimu ebirina amagulu 2 ng'omuntu. Ne byonna byonna abifuga yagamba omuntu gwe gwempadde obuvunaanyizibwa okubeera nga obufuga ebintu ebyo. Byonna byonna biri wansi wo. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Watahadha min dunihi aliha. Genda okulaba abantu abamu nga bavaayo nga beeteekerawo bakatonda abalala abatali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo nno mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala yatandika kubeera nga abigamba ffe abaliwo olwaleero oba ab'omulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bokka, wabula n'abalala abaakulembera nabo yabibagamba. Naye agamba Allah subhanahu wa ta'ala la yuhlikuna shay'a, ebyo bye mugamba nti bakatonda tebasobola kukolayo kantu wadde akamu. Wahum yuhlakun, ate nga byo byatondebwa butondebwa. Singa n'omuntu ng'agamba nti Yesu katonda, nti era n'omubuuza nti Yesu katonda, nti Yesu mwana wa katonda, mwana wa katonda, katonda yennyini era katonda. Naye agambye nti baddira ebitonde ebyatondebwa ne babiyita bikatonda, awamu n'okuba nga tebisobola kutondayo kintu kyonna, kebeere ensowera, kebeere ensiri, akabeere kamunyeera, ne babigambye nti tondayo kamunyeera, tebisobola. Wahum yuhlakun, ng'ate byo byatondebwa butondebwa. Wala yamlikuna li anfusihim, kababeere bo bennyini tebasobola kwefuga bo bennyini. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yayagadde nti eriiso erimu likuveeko, likuvaako. Kabeere n'ebintu byennyini bye basinza ogenda okulaba nga tebisobola kwefuga. Bye tulabira ku bantu abasinza amasabo, abazimba amasabo. Azimba essabo lye emanju we mu gati aganene, liri agati agabeereyo mu mwanya aganene. Singa nayo ng'azimbeyo akayumba ka muti gumu. Naye enkuyege eva eri n'ekalya n'eri omuti ogwo ne kagwa ku ttaka, nga nannyini gwe baakazimbi batagambye nti nkuyege gwe, lwaki oli ennyumba yange? Tebisobola kwefuga, byo byennyini tebyesobola. Tebisobola kwetuusaako kabi, kakubeere okwetuusaako ekirungi. Naye agamba wala yamlikuuna mautan, kakubeere okufa. Gamba nti mujja kufa era bifa, bimala ne bifa, bamala ne bafa. Olaba teweewunya. Olwaleero omuntu ayinza okugamba nti Yesu katonda, nti katonda, ali n'agamba nti yafa, n'akomerwa ku musalaba, n'ateekebwa mu magombe, n'amalayo ennaku 3, ate n'azuukira. Ate katonda afe. Kati bwe yali afudde, biki ebintu byatambula bitya? Ye bw'aba afa, ani ataamuse? Ate katonda ki atta katonda? Wala nashr, surati Furqan, aya ya 2 paka ku aya yokusatu. Balungi abampuliriza, ebigambo bino nabagambye nti tebyayogerwa ku mulembe gwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwokka, wabula ni ku mulembe ogw'abaatusooka.